era Jacob. But anyway, ekyatuuse Chameleon era bwe kiba kyakutuuka ku muntu yenna era kirina kutuuka ku Chameleon. Kati kituuke ku muntu nga nze oba omulala yenna akyandolinga atya. Okitegeera? Chameleon ye muntu ali ku level at the pinnacle of the music industry in Uganda. So bomu yene y'amaanyi bwe beerina kujja nga omuntu tayagala emutwale era alina kuba Chameleon because ye tusobola munyeenya era ekyo tekirina kye kyamunyeenyezza. So actually nze nyiza okyogera bwe nti kakibeere nti gwe kituuseeko ye Chameleon. Kuba bwe kituuka ku mulala aba aweddewo naye Chameleon ye Chameleon. Ebyo actually ebyo byebintu ebizze bibaawo nga bimwongera maanyi. Okitegeera nga bimwongera maanyi. Kati gogenda laba ekigenda obeera Lugogo next Friday. Simanyi nze nakumanya ngenda kwambala engatto peya nnya ndowooza omulundi gumu mu kigere. So tugenda gibeerako eyo show ate it's going to be bigger and bigger and bigger. I hope everything goes well because you see a Chameleon concert is not simply a concert like other concerts. It's a Ugandan music celebration day. You understand? Because all these bino bye tukola byonna is still Chameleon, you know, defines as the element of inspiration for everything that is happening today. Okitegeera is the person that everything else follows. So it's a celebration. Lubeera lunaku lwa kunyumirwa naawe atagenda mu bivulu simanyi muba eri abantu nze sigenda mu bivulu nti abantu simanyi biki kwolwo olunaku bonna obasangayo. Mu career gwomu ku bantu okubasatu abo bavuganyiza ennyo gwomu ku bantu eyawa ku Bebe Cool ennyimba. Bebe Chameleon tewamuwa ne Bobi Wine. Wayagala kola na Bebe Cool. Bobi Wine akola naye. Kubeera kola project si real si kubawa kuba kola project. Okay. Bobi Wine twakola project bayita obuyonjo. Okay. Then Bebe Cool mu my project ze twakola ezo kamwako agenze biki. Chameleon twagezaako kukolaawo project ne tugistopinga naye nga you see tubadde ba mikwano. Okay. N'abo abasatu kumala ebbanga. Kati ekisookera ddala nyinza okuga nti Chameleon ayinza okuba nga ye songwriter oba asinga mu Uganda naye lwakuba nti kati mu ekyo takibalaga takibaguza It's like the Leonardo da Vinci of music. Okay. Because what can't he do? Mbulira chichi Chameleon kyatakola byonna bikoze like he's too gifted. Ayogera ennimi oba 10 na meka okitegeera akuba there's no instrument Chameleon doesn't play sinagiraba on a set. Timanyi he's a producer, he's buli kimu bazakikola lwakuba nti abaguza kino ekyokuyimba kyokka bakiri. Tulinayo end of the so far towards the year twakatandika tulinayo collabs ezijja out and Henry nga utwalaba Kabodi. Yes. Tulinayo baani aba bajja kati tubate tusobola kusuna basobola kubasunirako. Okay. So abawagizi bobako busemba eri bana Uganda abawagizi bobamba Bulaya bakwagala ennyo n'abayimbi abanita ze service za Nince by the way bakufuna batya abantu abaneetaaga oweereza WhatsApp message ku namba 0776 71108 oba 776 711 kakati enamba eyo giweerezaako WhatsApp message togikubako kuba tebajja gikwata kati then tuwogera bwentyo bwengezaako controllinga traffic then bakwano bange abantu bafa bali mu diaspora ngenda basalamu koko abali mu America ngenda basalako guno mwaka abantu ababadde bakuba essimu nga bagala kumpeereza ssente ez'obuyambi mu nsonyiwe nabadde sisaba buyambi naye nga ndi fine. Okay. Era buli kimu kitambula bulungi.
mbagala nnyo era mweyongera okusubscribinga ku music wange ku YouTube, Apple Music, Spotify, all stores, mu following ku Instagram, Twitter, Facebook. Ebipya bikyali by'amaanyi bijja. Tuwe mu ka vibe kayimba kafa kapya money not water. Ka vibe. This is money, my money. Not just water. No water. I wanna know why you let me beg. Why you let me beg? My money never wanna beg. Never wanna beg. Let everybody drink. Pass me the bill. Tunagilita. Tunagilita. Joe. This is money, my money. Not just water. Yo. Mbagala nye bampita Nince the Kalinan, Mr. Composer. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu n'omusanvu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga, German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo erifa. Ndi wano mwana ogamba otya blood? Embeera egamba etya taata we? Embeera nnungi. Plan ki? 223 agamba atya? Agamba atayina mutawana. Buuza ku balabi ba Star TV program Kawungezi Express then ne wali ku 9.8 Metro FM. Yo Star TV mbagala nnyo Metro FM. Yo, this is Nince the Kalinan Mr. Composer. Yeah. Nince obulambu gamba ki? Obulambu bulungi. 223 akutandikidde atya era ali atya? Ali fine. Nina oluyimba olupya olw'amaanyi so kati ndi bulungi sina mutawana. Tutunule last year ni Senre twaina projects mekao, twaina mu Madina, twaina projects endala. Last year twaina what projects meka? Zali ndozere mu babiri ati sisobola kuwalabuka nnyo sina speed so nyimba zali ndozanga bbiri Madina entandikwa ndoza ze nyimba bbiri ze nakola mwaka gwonna. Ndoza mwali mune collab ya Spice? Ayo ya mwaka guli. Nge omanyi oluyimba olulungi lubuzaabuza abantu. Omuntu alowooza luli mu myaka bwegiti ne bwegiti. Lwalwako nnyo. Olwa last year. Kale lugenza okuba nga olukendeeramu amaanyi. It's last year nga Dana amaze oteekayo oluyimba lwa regular. Naye nga lwa mwaka guli. So tutunule ni Senre olunaku lwa leero what are the projects empya bagiyise batya? Bagita money not water. Kitegeeza nti okunyirira bagamba nti bonywa amazzi onyirira kasikine naye balimba olina okubaamu na kasente mu nsawo. So ne bonywa ennyanja ng'oli mwavu okunyirira bakulimba. Tutunulire omulabi atuwuliriza era n'atulaba. Money not water.
ani akola audio ani ali ku pen nawe bakuwandiikira if at all is anyone. Ne simple production. Okay. Of course nange. Fito atula tukola oluyimba. Okay. Nisene tulaba dinga bakuwandiikira oluyimba. Nkyagala nnyo. Naye baba atya buti. Naye nga nkyagala nnyo nange. Onoonyayo omuntu akwewulira. Nange omuntu ampandikire ku luyimba. Kuba kirungi, si kibi. Kirungi actually nnyo okubeera ng'owandiikirwa abantu ab'enjawulo. So tutunulire watadde nga tonatula oluyimba luno twalabye post ku mutimbagana ng'etambula nga nkambwe ng'obusungu bungi post eyo ne tugimenyaamenyamu ng'ebimu ku byo nga Nince alajana yeetaaga akasente tali mu mbeera nnungi. Tusooke tumenye ekyo oli bubi neera taata era buzibu ki? Ekituufu neetonze post eyo naketonda emirundi nga 47 post eyo nti engeri gye nagireeseemu yabadde nga eraga nti ndi bubi sina kyakulya ekyo ekintu si kirungi kuba eri abantu abali mu mbeera eyo yennyini mu byaddala so era nenkyetondera abantu bansonyiwe sana kikoze bwentyo naye primarily the reason for that nabadde nina emmotoka kyenjagala okutunda kale ate nga sente njagala ngitunde mangu kati nagigula era mangu bya speed kati nga njagala ngitunde mangu eveewo nagigula last week kati so nengamba kankube post eno nsika abantu draw attention to it then bajje for negotiation tulabe emmotoka etundibwe kyekyabadde ekigendererwa ekituufu ekya post eyo then mu birala nga tuvudde ku ekyo abayimbi tebakuyambye abayimbi era byonna nabitaddemu just ku ensonga y'emu sita abantu bakiwa attention because ekyo nakikoze nga headline because you see me I'm a psychologist. I know how people think. I've been reading about how social media works, the people on social media, the behavior. First of all, I'm a personality psychologist, so I've studied behavioral science. I know how people behave. So what really attracts people to a post? So nekora headline eyo bonna ne bajja then ne basoma ne bamala ne bafuna enamba y'essimu kwe balina okukuba bagule emmotoka. Yes. Tutunulire post enegenda okujja before waliwo eyajja eya killer portion. Tutunulire nti Nince ebintu ebimu obiyisa mu mbeera bwetyo. Eya killer portion yali etukutule line eri mu luyimba olwo. It's the pre-chorus. Ngenda kwetta leero kiro kya leero. Just line eyo nengiposting. Kyekyo it was just that. Lwakuba nti line nayo nkambwe. So Nince omuntu gwowandiikira music oba abantu bowooza owa music abantu abamu balowooza oluwa bbeeyi abalala tebali sure kati kweno post yafuluma abantu bayinza olowooza Nince bituufu tebamuwa ssente kituufu ki ekiriwo wadde yafuluma in aspect of okutunda emmotoka. Nze ndowooza nyinza okuba yenze muntu atalina kwemulugunya kwonna ku bayimbi bannange oba abantu abali mu industry kuba tewali muntu atansasulangako ate n'ekituufu kiyinza okubeera nti lwakuba eno research olina gyekolera n'obabuuza abayimbi n'obabuuza nti ani gwe musinga okusasula sente nyingi naye so semulugunyangako abayimbi tebalina mbeera mbi gye baali bankoze bayimbi bannange ate nange mbayisa bulungi buli muntu akolagana nange asigala ayagala okubeera ng'akyakola nange because they know how really good I am in terms of relationships, engaging how I relate with them, the way I handle projects. So